Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi lya 3 tuli mwezi gwa 3 omwaka 2023 nkwaniriza nnyo Bukedde TV1 yonna gy'osinzira okutulaba mu mawulire gaffe agataaliko mu ttuntu mugenda okumanyira ebitambudde mu ggwanga. Nze Sharifa Namuyomba. Agataaliko mu ttuntu nga tanse n'enkalu ku ttaka okutudde ebyalo okuli Lubaale Nkandwa Kabulasoke nga bino bisangibwa mu ggombolola Kabulasoke Gomba nate zibaluseeyo buto oluvannyuma lw'abatuuze okulumiriza nannyini ettaka okusiba sengenge ku bibanja byabwe n'okuboononera emmere yaabwe. Abatuuze ku byalo okuli Lubaale Nkandwa ne Kabulasoke Gomba balumiza nannyini ttaka balina ebibanja okuyungula bakajjama ne bakuba emigo ekyabaviddeko kwamuka ebibanja byabwe ku mpaka n'okubisaako sengenge. Omugagga atubuzizzaako emirembe tetukyalina ke tukola ebibanja yabitugobako tetukyasobola kgenda mu malimiro tujja tutema ebibanja byonna babitwala emmere bagifuuyira sula muyindi atuli bubi atwala ebibanja by'abantu ku mpaka yayisiza mu olugaayo mu ekiragiro kya minisita Dikiruta yali afuuse ensonga kuno kyovana baleesa sula muyindi ono sula muyindi agulanga ku ttaka kwenga Kabulasoke tetugenda kukkiriza mwana gwe tweyolera kutubonyaabonya. Eyo kividdeko abakulembeze mu ggombolola Kabulasoke okulemeddwa mu ssentebe w'ekyalo kya Kabulasoke Vetaliyani Sserugo okutuuza olukiiko okusomera abatuuze ekiwandiiko minisita b'ettaka Judith Nabakuba kye baweereza bwe yagendayo mwaka oguwedde okugonjoola enkaayana zino. Mu lukiiko n'atwala poliisi Kabulasoke Joseph Bulwa akyomidde omugagga Sulait Kalungi amanyiddwa nga Sula muyindi olw'okuyisanga olugamba ebiragiro bya bwaminisita n'obutaba abaserikale ba poliisi y'omu kitundu ekitiibwa. Era olukiiko olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 chairman yalimu Mwami Sula yalimu minisita yagamba kyenasanga bwe kiba kisigala paka nga mpadde ekiragiro ekirala si bwe yagamba mu kiragi kakati gwasugamba ogenza kusiba ttaka nga temako kintu kyakikolebwa tekuli ndagaano nala ekolebwa teri muntu alina kusenguka oba kusengulwa ekiwandiiko bwe kigamba wabikola weeyitaki. Bulwa agambye nti lulito mu kitundu naddala esibuka ku ttaka lino zireetebwa abantu abiyita abanene nga bagenda bakonjera abapoliisi ebigambo n'okwagala okubawa enguzi batulugunye kubattira ku liiso. Tube mu katemba tube mu bigambo nze gwe mulaba nina obusungu. Omugagga Kalungi abadde mu lukiiko luno naye oluvannyuma yemuludde n'agenda. Omukulembeze yandibadde alagala kyemu nti n'abantu basobola okukola ki basobola okutuula ku ttaka ate yalaga ebifuddo ebyobubulooka nti bwoba tokoze bwotengera kukuba abantu mu muliro kindaga ekigambo nti no waliwo embeera y'efitina n'obutakola ki. Ssentebe wa Lubaale Paulo Stephen Olesibya zibegamye nti bayambe kubanga wadde minisita Nabakuba yessa ekiragiro ekyalina okugobererwa enjuyi zombi yenanyi ttaka asazeewo okukijeemera. Nanze kennyini chairman ndi mubuulakirivu era ekibanja kyange nakyo kyennyini kyalugenda ate n'eriigya naye yagamba nti mwami ampaddeyo naye oli mbali mu kulima kakati sikusayino sina kibanja kyendimamu nga chairman ngapa gavumenti jenia ekituyambe ffenna wamu tube nga tuganira mu nsonga eno. Ye ssentebe Sserugo wa Kabulasoke ategeeza ng'olukiiko olutuzidde basuubira okuyamba abatuuze abayiganyizibwa. Era tukkiriziganyizza okusinga ku byabadde mu biwandiiko tewali sula mwindi kuddamu kuba abantu ku ttaka eryo abantu abaleke balime paka nga amaze okulaga ettaka eryo yalifunamu makuba matuufu. Ebyo beddonga lw'omumbejja Ivan Nabisere agamba nti nanyitako omutuufu eryogerwako ng'agamba nti iramu bajjajjaabe n'alumiza abafere bamufere ettaka lye ne baliguza eyita nannyini ttaka. Pulezidenti Museveni yingira mu nsonga z'ettaka lyange Kabulasoke ontaase abantu balitwala besirabanga nako. Nabisere agamba nti aludde nga Ssaabakulu mu ggwanga okumuyamba anule ettaka lirikendo olito nga lituse n'okwagala okuleeta obutali butebenkevu mu kitundu. Awo tezibagamba nti basizeewo beekumira ebibanja byabwe okuwala bakajama. Simon Sekidde yakusakidde Guleno ku Bukedde TV.